Oluvannyuma lwa lipoota ekyali envanyuma okukizuula nti obulwadde bw'akafuba ssaako obwa mukenenya bweyongedde nnyo mu basibe okusinga bwe buli mu bantu aba bulijjo. Alipoota yakolebwa wakati w'omwezi ogw'omusanvu n'omwezi ogw'omunaana 2023 eraga nti obulwadde buno obwa siriimu n'akafuba bwekubisizza mu kumpi emirundi 8 mu basibe okusinga bwe kiri mu bantu aba bulijjo nga n'okusinga buli mu basibe abakyala. Dr. Simon Kasasa actually doing well in terms of people that have HIV infection, knowing that they have it and getting on treatment. On the other hand, we noted that there were challenges in terms of achieving the virus suppression. So that's an area, again, where we need to do more. Nga musomesa Makerere annyonnyola ebyo byatuniridde nnyo era ebyaviiriddeko okuzuula bino. We are trying to understand with the information, with the evidence available to actually come up with better cutoffs for Uganda, so that we know that as we use the X-rays in trying to report people who are having TB disease, we know the exact number, the exact proportions to take. During this survey, we were able to get about, as I said, 1.9% of prisoners and staff. Ye amyuka aduumira amakomera mu ggwanga Samuel Akena agamba nti bagezezzaako okulwanyisa olumbe lwa siriimu n'akafuba mu basibe era nga babakebera entakera okulaba nti abo abasangibwa n'obulwadde buno ate bafuna empeke ne batandika okumira. It's a reflection of what is in the society, but as you are aware also, the government of Uganda and with different partners and stakeholders has been committed to fight those burdens because it comes from outside. So it's not that prison has come on its own. We are picking from what the national and probably international strategies for combating HIV/AIDS concern. Now, agamba wadde wakyaliwo okusomooza kungi mu basibe nti basula bali mu mugatteko naye bafaayo nnyo okulaba nti bakebeza abasibe bano n'okubabudaabuda singa babeera bazizudde nti balina obulwadde buno. We domesticate and bring it to Uganda Prison Service. Uganda Prison Service, we are part of government, and it's our responsibility to contribute towards the reduction and probably elimination of those two very serious Kayangi Kisara ng'ono mubaka wa Parliament atuula kakiiko akalwanyisa siriimu asabye abakulembeze mu makomera obutata kukebeza basibe bano abo abalina obulwadde babawe eddagala ate n'abo abaakazuulibwa babudaabudibwe ekimala ate n'omugotteko gukolebweko bwe guba nga guzuuliddwa nti gusobola okuvaako emberebeze eno. And they are living in prison for over 4 or 5 years. Why? Such cases, I think the judiciary should think about how we needed to handle some of these cases. These minor cases, people should be taken back to the community. Let them do community service.